wasizotya omulungi ampuliriza webale kwekumira ku Progeny Media TV gwe atanaba ku subscribinga kankusabe otweyungeko tusobole okwongerayo amawulire gaffe ag'entertainment sako n'agaga sports gasange ku ProgyenMedia.com wali amawulire amalungi ate amanyuvu ennyo g'otasanye okulabikanga muganda wange mwennyinaze ogenda maaso oswe Kakwenza Rukirabashaija ensonga ze naze zikyagenda maaso n'okulanda olunaku olwaleero omwezi ogwa Gatonnya agenda kulabikanga nate alabikako mu kooti nsonga ki egenda okulabikanga natera emutuwaza mu kooti ensonga eri emu bweti omukulu ono yagenda ku Twitter oba ku social media platform ye nagenda bwatyo nabako engeri gya attackingamu first son amanyikiddwa nga Muhoozi kaine rugabate yakoma awo bwatyo nagenda maaso na attackinga omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ono ayogerera abo abakoze emisango director wayo amanyikidwa nga Twine avudde nategeza nti si kya buntu okugenda maaso n'okumanyira abantu mugende maaso nga mubeerako n'empisa kiba kirungi no attackinga office no attackinga omuntu oba nti oba government ene ekoze bubi oba government biki naye n'otagenda maaso n'okitwala ate personal n'okitwala ku level eddako n'okola akamanyiro ak'ekisiru bwati bwe yagenze maaso n'ayogera n'agamba nti omwami ono Kakwenza Rukirabashaija agenda kulabikanga nate awozesebwa olunaku olwaleero kubanga munnange akamanyiro ke akayisiza weekalikomye teyavaawo ayina ebigambo ebibi ebyamaanyi ennyo bye yakozesa ng'avuma first son Kainerugaba bw'atyo n'agenda maaso n'avuma n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni tibwahabulwa bw'atyo naye n'amwatakinga yagenze maaso n'ategeeza nti olunaku olwaleero kagenda kumujjuutuka atubuulire ensonga lwaki yagenze maaso n'avuma omukulembeze w'eggwanga nakutuusako wano n'enkugamba nti Musonyo moko katono Kakwenza Rukirabashaija bagenda maaso bwe batyo ne bamukwata ne bamulumba ewe oluvannyuma lw'okugenda ku social media platform na attackinga omwami eno Twine agambye emisango egigenda okulabikanga natera bamuvunaana emisango egy'okulabikanga nate agenda maaso n'okozesa bubi social media oba computer ng'agenda maaso n'okuvuma abantu n'okubatocharinga psychologically oyinza otyokera ku makya n'ovuma omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni weeyita ani bw'atyo avuddeyo n'agamba nti munnange Kakwenza Rukirabashaija tugenda kulabikanga natera tumuwozesa olunaku olwaleero atubulire butya abitebe bulungi nnyonyo ddala nate nja kuba nkwongerayo ku nsonga eno biki ebigenda maaso n'okulabikanga bibeera mu kooti kubanga ffe twewayo okuweereza wano ku Progeny Media TV ebirungi tuyina bingi tovaawo weekuumire ku Progeny Media TV weewungulemu katono ogende ku ProgyenMedia.com wali amawulire gaffe amalungi ag'entertainment taako n'akaga sports mwanatu osobola ogenda maaso wansi awo n'okumentinga ensonga eno ojogerako ki gwe nga gwe atuwuliriza wano ku Progeny Media TV kanzige